tumaze nsukula bwezi kati kyakyo yirekega osekunda yimile kibanyi kiri kati mu nkongola y'Essekanyonyi mu disitulikiti y'Emityana. Asumba kuli church kibanyi oyo eje nagenda nebuli omusajja enjiri omukatuliki saba Kristo n'alokoka saba Kristo n'alokoka n'atulako olusozi luno lwange musaleke Imara church nawe ne tusalaga twakasalako Imara church ng'ekigo kifuuse nibaga twakamana n'emyaka ezisuka mukaaga natuwanga ttaka ataligamira abaakajja kiboko ne zivayo ne bagamba tubajeeko amasakamenti nagamba naye banne nagavuddeko ne bamugamba abaana bo tubakomye mu kigo tebakyasobola kubeera basisita nagamba nti era nabo banne njagala balokoke. Haleluya! Nalindi Kampala amaze okunywera mulokozi ng'atuuse n'agamba njagala kulaba omusajja yansomesa ye yasomesa bulungi okusinga ku Kampala twasomera kweru ku kisaawe ate n'agamba ng'akyasoma n'agamba oli namwewunya nali nkyamusomesa ku kisaawe kukusee nendaba omukazi mu kibiina nemugamba amavaayo yimirawo n'ayimirawo nemugabale bakuloka ng'ogenda kufaanana olubuto ng'olusaalo bwennakoma emizimu ekigamba ye kyekyakugense otalo banandikirawo ono saba Kristo talabangako faanga asoma bw'atyo tulengalo kateko n'akalulu kawaabo. Haleluya! Nagambe nomisayo endala ono faanga asoma bulungi faanga ono ebintu abitegeera alaba n'omuntu abadde agenda okufa n'amusabira tegabasakala bintu byakusiigibwa kw'abalwadde nagantu nofaanga amala era atuuka mu ndeba n'agala okutasibadde gye bamusogeza n'agamba tofaanga omulala omuto nkubuuzizaako naye njagala faanga omuto ne bandinya muzeeyi nakugabenatukanakambayoono ono yansomesa nga kyekyanejjanakubuka yansomesa bulungi oba muzeeyi akyaliwo simanyi nenogendayo yebaka era emyaka gyajje yali mukulu omuntu alimu abaana abasisita abalala ate ng'alinako ne paati engala ey'abalulu wali abasisita ate waliwo n'abalala abazibu ne maama naye ali kusenyiye nanenzi bonna balokokera omulondi yali omuzibu alokokeza taata nagatono yasoma bulungi mukama yebazibwe. Haleluya! Olwaleero ye miracle service yaffe tulina omusajja omulala yalokose naye nga mukulukulu swidi egenda esiimuuka swidi egenda esiimuuka mpolampola egenda evaako wama bwe tuulaawo naawe tukusomese naawe olwokogenda osomesa abalala ekigendero ky'okulokoka kyagenda mu ggulu yensonga bino ebisigadde byonna ebyokunsi ogenda bifuna ennyumba ojja kuzimba omukyalo ojja kuwasa naawe omwana ojja kufumbirwa abaana ojja kuzaala okutuusa lwega nti bane munsabire ndekeraawo enyonyi ate olina kumpi n'ekisawo ojja kuzirinnya sente ogenda ebyo byonna bijja
bakozeewo mmeka jo afunye miliyoni 3 mwana enyambala ekyuke, endya ekyuke, entambula ekyuke, enjogera ekyuke. Abalina sente teboogera nnyo. Bolaba bebasabuliza abalina sente teboogera. Mu kibuga ky'e Kampala waliwo omusajja yali avuga emmotoka ye n'atomera akamotoka ka munne ayogera ku ssimu. Ali ku ssimu n'atomera. Bw'obeera omwavu nga n'akamotoka kakadde kadogo guba musango. Kamisona yakutaasa. Abatrafiki ne bayiika bakuŋŋaana bangi. Najja emmotoka kukubo n'agipaakinga ebbali n'asigala ku ssimu. N'ayogera. Bano be balinda. N'ayogera. Bw'amaliriza okwogera avuga Range Rover atomedde ekibiina. Nasendabirwamu eyesayidi eya driver abatrafiki batuuse. N'akwata bwatu wansi mu motoka. Najjayo bbando lwa 15,500 zokka zaali miliyoni 5. N'atunulira pampa y'omuntu pampa yitaga emitwalana ate ogifuwa ne bakugafira okozesa 15. N'akwata bando ya miliyoni 5 n'azimuweereza n'amugamba deal with the others. N'ayamusendabirwamu abusirikale. Mukama Tata Ayi Mukama Yesu Nofunga n'abalekero naye musindeka munadamu n'asimbula emmotoka yinako gaadi kibiina gye bakoseza yetakoseddwa n'agenda neŋŋamba management sponsor gy'okwalaba nja kukugulira engiro okutuusa nga naawe obulamu bukyuse. Mazima nakyawa obwavu nkiraba ekyo nakyawa obwavu n'omutima gwange. Katonda bw'aba nga ye Katonda wa Ibulayimu, nga ye Katonda wa Isaaka, era nga ye Katonda wa Yakobo, naawe agweko ku sente obire bwe zibeera. Era indali kyawa kubanga nja nzogere paka lwe zinayingira mu mutwe gwo paka lwonatandika oziraba mu bulibo. Kubanga tusobola okugamba okola obutuukirivu naye obwavu ne bukusuula mu bibi. Nkidemu ekyo ne baleeta kidiirwawo kiri mu senenoga ne banange nange nako wadda n'oteekako omukono naye nga twefe tugamba tukola obutuukirivu. So bw'oba nakola obutuukirivu oteeka okuba nga akantu weekale. Tulina bwejja kwewala na kondakita nga sente teziwera. Unakyewala otya kondakita agenda kuvuma naawe omuvume ojjukire ng'amaze kwawukana nti oli mukokola. Naye ng'omaze okwata omuntu etaali weetaase omutuze oyagala mutolokako. Olwaleero nzize nsomesa emabega egyemudde kubanga era nsomesa bwe kusomesa n'otayiga wabeerawo ekizibu nga tebakuwa amajinga okula obanga tewalina okumata. Otherwise nkusomesa paka lwotegeera ekituufu ekyokukola. Ate nze kyenjagala mu kyaki saagala kulembera abantu bonna nga tebamanyi. Nze saagala kubeera nga nze amanyi nzeka ate nga gwe tomanyi. Njagala naawe omanye. Saagala kubeera nga tukufuga bufuzi. Saagala obeere mu kyaki ng'olinga bebi. Tugambe kati jamu sikaati okijjemu jamu bulawuzi wa saagala obeere ignorant mu kyaki. Waliwo ekintu kyoteeka okumanya nti ekyo Katonda takyogera. Ekisooka Katonda tasobola kusiŋŋana na mwamu nga mulina abaana bana naga nti oyo si mwami we.
tekiri waliwo ebitaliiyo. Si mwami wange twagenda okuzaala abaana bananga Katonda aliwo teyatulaba. Mulimu ebitasoboka ng'oli bwakigamba ekyo omanya nti ekyo kinokola ki n'okusoboka tekisoboka. Kiringa omuntu alakira ku makyalaga nti Mukama yaŋŋambye enzibe. Oba oli okukuba naga nti Mukama yaŋŋambye nkukube. Mukama yaŋŋambye. Abasajja beekaza naga nti Mukama yaŋŋambye n'omukazi mugobe mpasa omulala. So ode abatamanyi bakkiriza. Nabi Mulamba ali mu kibuga ky'e Kampala. Nabi Mulamba ali mu kibuga ky'e Kampala. Omusajja gwe bayita Sakwini Kakambi yakwasa abakazi abasooka mukaaga nga n'abakkiriza bamanyi. Yakobo yasooka n'aleeta owokubiri. N'abeera naye akaseera Mukama yamugambye n'amugoba n'aleeta omulala. Ne bayita akaseera Mukama yagambye n'agoba n'aleeta omulala. Twali tuli awo emabega n'anona omukongo n'awasa omukongo. Dr. Solede asituka n'agenda wasa Mwiri Kakande ne vidiyo ne kamera n'amugasa Mwiri ekikwasisa abakazi abangi ng'ate weyita muwezi wa Mukama kyekyatta. Nati sigalako n'abakazi bangi awe banaafuna omulala asooka gogooli. Buli kiseera abeera n'omukazi ogwo. Sifunangako omulala nga nkyalina omukazi. Talina nansisi. Yaga nti ani yaga mbeera n'abakazi abangi. Mbeera n'omukazi ogwo era bw'olaba nga nina omupya ng'omanya omukadde yakoze eki. Kibeera n'abandi nina bali ku kibuga. Natunula bwingi negamba Katonda amagezi ne ganzigwamu. Bw'otabeera munyafu naawe osobola oganoga neeba nawe. Nange kambeere no. So nzize nsomesa ebintu nga saagala olimbibwe, saagala bakulimbe. Nasomesa kye bayita tithe, nasomesa kye bayita ekimu eky'ekkumi. Ne mbagamba ekimu eky'ekkumi tebakiteesaako obuteesa si gw'osalawo, gubeera musolo gwa Katonda. Eggulu lyasalawo ne ligamba buli muntu ateekwa okuleeta 10% of your income cross. Ne baggalawo ne bateeka article mu Bible. Mubuyagala kumanya amateeka go in the constitution and you read. Era Uganda ndoza katetwala 18% gavumenti ya Uganda omusolo. Taxes 18%. Tebajja kuteesa naawe. Bw'ogamba you know nyama Uganda they must come here to explain. Very sorry. Baataddewo amateeka amakakali. When you fail to pay that tax, fine. Ne bw'obanga owalidde emitwalo 5 egy'omusolo, fine zigenda kubeera $7,000,000. Gavumenti yamaze okusalawo bezikulema okusasula. Kampani bakikalawo n'erinnya lya kampani ne balisangula ewaali registrar of companies. Yasazeewo. Era singa wakyaliwo omusolo gw'omutwe nga gwaddusa abantu e Uganda abawafe bakubanga enduulu ensenene n'endyoka kulabira abasajja. Baddukanga ebisinde abawafe baali bagezwala ab'omusolo oluyingira mu kitundu asooso balafa mwena ne mwamuka ensenene buli atuuse emyaka egiwa omusolo omusanga mu nsigo kubanga bw'otatuka bakwata abakiro saawa nga 4 ne bakwambulamu esaati ne bakusuuza ebweru emmotoka ebalola ku makya kubanga mudduka nabo kati bakandika okujja eki. Abakazi bewo bwe basulanga mu nnyumba temuli basajja, bagenze basula ku nsiko ensege teziyinza okujja munonaku enduunotawo ne bakubiroola obwe bandi
nsomesa kyebayita ekiweebwayo and offering. Nasomesa kino kyekumi nensomesa n'ekiweebwayo. Saakomaawo nensomesa okukola omulimu gwa Mukama, kwe kuzimba ennyumba ya Mukama, kwe kugula ettaka muzimbire Mukama, kwe kugula ebyuma mukolere ku lusede muwulire abantu enjiri balokoke. Ekyo nakisomesa ne mbagamba Katonda tajja kiro n'atwala ssente nga tulebase. Bw'owuliranga nabbi agamba nti ezizazitwalira Mukama ekiro ogudde ku muyaaye. Waliyo emange yabagamba nti agenze mu ggulu ajja kudda nga wayiseewo enakwana yafulumira mu siiringi. Yasooka n'anyeenya eyo waggulu mu birabba. Ne basiituka sibe banyolo ne basiiza Ruhanga. Nabbi n'avaayo enakwana. Kumba badalira amayuni mu siiringi. Nina akagambala mu ofisi yake Pastor Bibu yakalese. Omusajja yakalese yavudde kuredi yavudde mugende. Bakamuguza emitwalo 5. Akatambala kayina akawulizimira ko service genda kabala. Bakamuguza emitwalo 5. Akatambala. Waliwo bwe nasaba oyirize mabega kawo. Bakimuguza milioni emu n'ekitundu. Nendikwata nekugamba tolowooza nti nakujeeko ebitu byeyavaliyo nendeeta ekirika nensala ekiyirizi nendiwa bateekamu bintu olufufuga oluva ku mbaawo. Nemugatoza natuta ekintu kyo. Muzeeyi wange yajjako omusajja omukuyiriza alina n'envi mu mutwe ne bagisumula nga erimu natiyeka. Bamuga takirizibwa kujooza, takirizibwa kukijjamu onaabere. So, mu maaso ga Katonda ebintu bingi ebiringa ebirabo bye tuteeka okumuwa. Kati ng'ogyeko kye bayita tithe offering n'okuzimba ennyumba ya Mukama. Waliwo kye bayita saddaaka. Saddaaka kye bayita sacrifice. Katonda wakinonera gy'oli. Aba alina ekizibu either kyalabye nga kijja nga kino kye kikutaasa oba nga yalina kyayagala okuwa. Ekyo Katonda ayogera na buli muntu personally. Namugamba kola kino. Asobola n'okugamba eyo suuti giwe neyiba. Wayogerera ekyo yaba alina kyalengedde nga kijja ayagala oggyewo kano. Afune point of contact ayingirewo. So, ekyo bw'otabimanye buli nnaku bajja kusabanga saddaaka every day. Daily basis. Sadaka. Kubanga tumanyi sadaka bagiwaayo ddi era kyekibawo ng'ogenda kuwaayo sadaka. Katonda yennyini yaginona. Mumwenna abali wano waliwo buliddeko eddoboozi nga ligamba mpa essaawa. Mumwenna abali wano abamu mujemba bujembe. Omukazi yanumbanga nga emmotoka yange yasooka mu Burundi. Najja gye ndi muntu mukulu amaze emyaka mingi mu kanisa n'angamba oli musajja Mukama ak'omukisa. Kwanze lwaki n'angamba wagadde emmotoka. Naye manzi yali agaba emmotoka conviction gye nali nina omuntu anemeddeko omusajja gwe bangamba okiwa n'okumunganda simumanyi musajja mukiga. Mmotoka omusajja ali eri mu kibiina mmala gimwa omukazi n'anyumiza muntu mukulu. N'angamba yagenda mu kibuga n'agulaka bulawuzi. N'akaleeta abatuuka waka eddoboozi nga lirikirya ne limugamba bulawuzi giwe neibawuli atalinawe. N'agamba Mukama kansooke enjambalemu enkya. Bwe naamala enjambalamu enkya ku ssaani neibanja gimuwa ku manda. N'akwata kabulawuzi ke n'ayingira mu nnyumba. N'akola emirimu olwagimala n'akateeka ku kimeeza n'ateeka paasi mu masanyalaze. N'aleeta paasi n'agituusa ku bulawuzi. Baasituka bombi. Naye kyamuluma n'agamba kale singa nagiwadde mu kifo ky'okugyokya. Kiruma.
ng'okyengedde Katonda ekintu ne kibawo. Omulenzi omulala mu kibuga ky'e Kampala yasaba Mukama n'amugamba, Mukama mpe ennyumba nk'oyo obupangisa. Mukama n'amugamba noonya omusumba gwe bayita Mukisa, omumpeera radio kaseti gy'olina mu nnyumba nkuwa ennyumba. Can you compare a house to the radio? Mu magezi amati n'atiganira n'agamba Mukama ennyumba enaalabika etya nga temuli radio. Radio kaseti nga bwe bamuganira n'akagaba radio zange 3 mu Burundi, nange nanyize mu maaso ga Mukama neekalakasiza siddamu kugula radio. Nabivuddeko Mukama ndooza n'agala aleete eyekyambaga wanti n'ayogera n'oli omulenzi n'agaana. Omulenzi bw'agaana nze n'okumanya saamanya nalaba jjajendi nja kwetaaga keeka konze kale naddo n'alwana nakyo n'akivaako. Amala kivaako Mukama n'akuma omulundi ogwokubiri radio wanalakabulagaitamaniradio. Mukama n'asirika ne wayitawo wiiki emu abaali ku TV n'omukyala nga balaba amasanyalaze ne gavaako. Amasanyalaze bwe gamala okuvaako bwe baali basitukawo oluggi tebalusiba. Kasituka musituze bagenda mulinde bebaka. Obudde okukya omusajja agenda okutunula kwali ng'oluggi luggule n'abuuza omukyala gwe wazuukuseko oluggi luggule banange. Omukyala n'agamba nti ate lutya ne bavaayo bagenda okutunula bwe bati mu nyumba. Abayale bano okumanya oba babbi oba malayika nze naawe basanga n'essimu nga bano bazirese ku radio kufu ne bazibagirako ne baziteeka kameeza ne batwala ku radio yokka. Obudde bwe bwakya ng'akyabuuza mukyala we kyekyabaddewo eddoboozi ne limubuuza walabika watya nga tewali radio. Nakati ali mukalakira mukodomi we n'abaana 5. Nze bwe yali ateeka okuwa radio kaakati ezimu zirina mu bitanda, nina ekitanda ekiri mu radio nga sipiika ziri mu P.O. Haleluya! Nze ebisindalo gya radio sipiika ziri mu P.O. mba neezizise nga muziki. Kubanga ebirundi n'ebirundi kugonda olina beerugamba bwe munaagondanga munaalyanga ebirungi by'ensi, bwe munaajeemanga munaalibwanga n'ekitala, kubanga akamaka akagonda ke kakyogedde. Ebinabise bibaawo. Waliwo ekirabo kye bayita love offering. Love offering bagiwa abantu. Buli muntu gw'osiŋŋaana mu kkubo n'oyamba oba omuwadde love offering. Tosobola kuwa muntu kintu okujjako ng'omutima gw'ogukwatiddwako n'omwagala. Omutima gumala kwatibwako. Waliwo kye bayita thanksgiving, ekirabo eky'okwebaza. So ebyo bintu binange gabyogerako mu dakiika 5 twetegekere mirako service, kubanga buli musimu ogwali gwakukumira mu bwavu tugenda kugoba olwaleero. Kaba kigenda wala kigobe n'ogwokubiri tuwulire endala n'ogwokusatu wama. Haleluya! Ulira kye bayita thanksgiving, ekirabo eky'okwebaza kibeerawo oluvannyuma lw'ebintu ebimaze okubaawo. Abaana abasinga beebaza bavudde ku ssomero, amala okusoma n'alyoka ayinira n'agamba Dad, thank you very much mami,
You have been there for me. I will create a Thanksgiving. Era obanga tebamuyamba omwana omwala ayingidde bakere ku university sheeka yeewanye walali bajamani n'omwana afunye ku university kumbe ejama teyaweerera omwana yamulekera nnyina alokose kati afuse kafuluna siku akagenda bikafiiri n'aleka omwana teyamuweerera maama neyegayirira omwana namugamba nkwegayirire toswaza ddaliwo etuli balokole omwana nakkiriza naye nga kakana kayina enno kana kawala dani najane bajama walayi ne batuula nga batudde omwana nasituka okuba speech n'abamba aboluganda ne bakwebaza mukama basheeka ne baga nti olulimi tulo njagala kwebaza mukama abantu abalabona ne bakweka mukama abawo oli omwana byayogera era banange yesu waffe mulungi basheeka ne bagamba ffe tumuyita isa pasitagafulaayi kiki ekyabaddewo omwana n'alyoka nyonyola n'agamba dadi yatusuula sifunangako yaleka kwega mundanga kadadi nakumanya mikwano gye nabagamba please can you clap for mommy? Ono yalekise bajjamu okulya enswaga yannobogera mu makooti mama afa agamba omwana amuttira ebiso omwana yagani n'akyuka n'okukyuka n'abakunyera olwo ali mukuleta Thanksgiving ife twandibadde n'ensonga y'okwebaza webaka n'ozuuka ku makyanga oli mulamu wandibadde weebaza waliwo abeebasa ekiro ne batakomawo haleluya waliwo famire mabegakawo yafidde mu accident y'abantu mukaaga ne basiika abantu mukaaga ku kibanja kimu naye tebabaddemu so buli lunaku tulina ensonga y'okwebaza basajja babatudde wano mu kyaki mwenna omanyi byoyisemu nga wandibadde wafa nasisika mu mukazi embiko wano ogendanga kuliva naidaawo omukazi mukadde alina envi omutwe gonna okusinga ono alina omukono gumu omulala bakutemako mbulira nti omukazi najja okulokoka mukadde ngaakaaba naleeta abazzukulu be 8 bemaliriza nembuze bali nemugamba mama kyekyabaawo wazaalibwa oli mulema oba wafuna accident nagamba omukono batemako muteme konzaani nagamba omwami wange kiki nagamba nali mwezi yasooba aleke bbaawe mu kisenge kumbe ne bbaawe naye ateeze buteezi yamumanya dda obwenzi bwakwata omukazi n'aleka bba mu kisenge agende yebakenaali mu bitooke banagoberera nejamyenga yatubagadde bulungi era olwamukwata yatemako okumushu omukazi n'ajja n'okwogera ne bateesaneko omukono bamuziiba abantu nga tebategedde kyabadde era nakula nga alina akamanyi ngaaga nti kino kuno okwekyabugenya yakibamano naye kyekireeseza abaana n'abazzukulu baluke ekyambako kirina okuba so olina emikono ebiri oyagala kunima notoyinangako kyukira naye omufune maaso
yagambye alina byakayagala njogere kale Mukama yeebazibwe. Haleluya, haleluya nnyo. So okwebaza kwandibadde bwe kutyo. Bayibuli egamba mu buli kigambo twebazenga Mukama. Mukazi okubeera n'enviiri ku mutwe w'abalwala kati ne zikunyuuka n'anoonya ne zaasibako ne zibula. Abamu singa nataddeko kiwiti naye omutwe omukalu gw'olina. Katonda anoonya babebaza tabalaba enkuba bwetonya ne tumufuma aka ne tumufuma olw'enfuufu. Tufuma bufumu. So ekyo bwe kikole buli kaseera obeere n'ebigambo mu kamwa ebyokwebaza. Buli muntu anyumirwa okumwebaza. Buli muntu ayagala okumwebaza. Kye bayita first fruit ekibala ekisembayo ekisooka ebyo tebitera kubeerawo. Ebyo byapeninga nga ofunye omulimu, byapeninga nga bakwadde promotion, byapeninga nga watandise business oga Mukama ekiberebire kyagenda kikuwa amawanga agagoga Mukama. Eggwanga erimu kuyondoza it was West Nile bwemasirabidde wawasanga omukyanga sayidizeeyo nga muluulu ne bakusalira ebintu bitini ogenda mu masa naye nga kigenda kositika mwana mberebere. N'abakristu bakikolanga n'abakalamoja nga okuwasa bakusalira ebintu bitini bambi ate omwana otutte mulungi naye ekyo kitegeeza omwana omulemere yagenda okufuuka omutango. Era abalulu bajjanyeyo waffe ne bawasayo abakazi abaganda babitegeera batuuse kuzaala baana. Muzaala omwana taata w'omwana nabamugenda agenda mu kyalo. Abamu basooka agendera mu kacapizo agenze kulaba bazadde agenda okutuuka eri mu mwana nemuteekamukonawo ate balya mulye. Si kumuloga nti afeddoko musala musazi nawe n'olyako kigendawa n'okomawo nga beddu asooka mawulire ku myeze. Byalawo mu Uganda mwina okubimanya temwabimanya. Bakwala asooka bekityo bwekyali kizibu nnyo kubanga nze nfunamu omwanawo bali mu kufumba. Naawe ogenda kulyako bwe mubaawo okugenda mukatwala kamyaka ebiri nga muteekwa kali akakeefu gwali muzibu. Ekyo saagala byogerako, njaga kwogera ku bigambo ebiri byokka. Ngenda kwogera ku kye bayita love offering, njogere ku kye bayita sacrifice. Luberebeye essula 22 lusoma bantu tukisoma uli olusooka tubuulire Genesis 22 verse 1. Luberebeye 22 okutandikirawo. Awo oluvannyuma lw'ebyo otyo Katonda n'akema Ibulayimu n'amugamba nti Ibulayimu otyo n'ayogera nti nze nzuuno n'ayogera nti twala kaakano omwana wo omu gw'oyagala otyo ye Isaaka ogende mu nsi Moriya omuweereyo eyo okuba ekyokebwa ku lunaku okuba ekiweebwayo ekyokebwa ku lumu ku lusozi lw'ebikugambako. Omwana mutwale oyina omu ye Isaaka ate bw'oyagala bwetambula butambuzi bw'ogenda nze nja kulako olusozi gy'ogenda omuweerayo ng'ekiweebwayo ekyokebwa. Burning sacrifice to God. Bawangayo ebiweebwayo eby'endiga n'embuzi mujokyako ky'omuka ne gwambuka ekyo kiweebwayo ekyokebwa. Kale soma olwokubiri olwokusatu Ibulayimu
n'agolokoka enkya mu makya otyo n'assa amatandiiko ku ndogoyi ye n'atwala babiri ku bavubuka be ne Isaaka omwana we n'ayasa enku ez'ekiweebwayo ekyokebwa otyo n'agolokoka n'agenda mu kifo Katonda kye yamugambako. olina okuna ku lunaku olwokusatu Ibulayimu n'ayimusa amaaso ge n'alengera ekifo. olunaku olwokusatu Ibulayimu n'ayimusa amaaso ge n'alengera ekifo. Ekitegeeza olugendo lwatambulire ng'akola ssaddaaka lugendo lwa kutambulira ennaku 3. atwala ssaddaaka naye erimu olugendo lwa nnaku 3. bwe mba nga nze nakedde kutambula butambuzi ennaku 3 mba ntuuse wala nabeerako emubaasa nga mulina kuntambula mayiro 24 okugenda 24 ezo mayiro 48 ate nga sikwoye kati sobenkeera okutambula olugendo lwa nnaku lumu nendatako olwokubiri n'olwokusatu oyinza okuzaa nga ntuse kukola ebusya kale oba mbaale oluyiriri olwokutaano Ibulayimu n'agamba abavubuka be nti mubeeremu wano endogoyi nange n'omulenzi tunaagenda wali ne tusinza ne tudda gye muli. Ibulayimu n'atwala enku ez'ekiweebwayo ekyokebwa n'azitikka Isaaka omwana we n'atwala omuliro n'akambe ngalo ze ne bagenda bombi wamu. Isaaka n'agamba Ibulayimu kitaawe nti kitange. N'ayogera nti nze nzuula omwana wange. N'ayogera nti laba omuliro n'enku biibino naye guliwa omwana gw'endiga ogw'ekiweebwayo ekyokebwa. Ibulayimu n'ayogera nti Katonda ameekulira omwana gw'endiga ogw'ekiweebwayo ekyokebwa mwana wange. Kale nno kale ne bagenda bombi. Wulira ensonga lwaki ssaddaaka nzibu yakuwaayo. Ssaddaaka eyogera, Katonda ayogera ne ssaddaaka nekola etya. Katonda yagamba Ibulayimu mpa omwana mutwale ku lusozi kola byonna. Olugendo lwa nnaku 3 Katonda akwayo kacyanso okukyukira mukulu kubanga ye akugambira eno n'agenda kulindira eri akusanga kanaba eyo radio kaseti gitwali omusoma Mukisa ye n'avaawo awo najjeko ku ofiisi yange n'alinda eno alaboko n'atuuka agenda okulaba lunaku 2 3 naga nti olugendo lwali lwa ssaawa 2 yakamala wiiki tanaba kutuuka kumbe ne ssaddaaka kati eri mukwogera. Ssaddaaka ebuuza enku ziraba n'akambe weekali obuliro nabwo obulabi tugenda kuwaayo kumbe abuuza ne ssaddaaka. Bayibuli egamba bweweri okusooka nga ssaddaaka ennamu esanyusa Katonda kwekwereza okw'amagezi obuuzabuuza kati ekanisa ani anagizimba kwe ssaddaaka kimabirira tya buuza bingi kakati nakola tela nange etagane kati musumba yagamba twetaaga sente meka twetaaga $5 million okugula ettaka lyetaaga okuzimbako kyaki. Kati bobuuza naye bananga ani anabigula kyuka nengombogole ongambe yegwe kyogende kolatawulire kibekane kulekani. Haleluya. Obagalani abakugulira yegwe nange fe ssaddaaka. Amen. Fedwewaayo naye batubuuza ekyo kinaasoboketakanya nabula bwetunamalobulani anazimba era nziremu nkutegeeze n'ekizimbe kyetuzimba kyetugenda okuzimba ku Entebbe Road ekituuza abantu emitwalo 12 egy'abantu. Katonda si mwabeera, Katonda abeera muggulu. Ekituzimbisa akasana kaleme kwokya ng'oz'okusinza nenkubeerere kukuba tuzimbira gwe era towezimbira. Tuzimbira bode enti zino singa teziriwo singa kati mutulya naye nazo tezava muggulu ne zigwa.
mukerezia mutandise okuva banabbi ab'omuli baba mutamanyi muwenu. Simanyi nawe nsobola kyogera. Batandise n'okuyigiriza ebitasoboka. Abaana batandise okugenda ku ssomero n'akwata rozari n'agiteeka mu pepa sini ya 4 mu Bikira Maria ajja kujja awandiike. Bikira Maria ajja kujja akola ebibuuzo ate ye ansa zonna zijja kubantu. Olemere. Olemere tajja kola ebibuuzo. Ajjukira ebibuuzo byawedde nga olemere teekaddemu ansa ne. Ne bamuteekako 9 n'akitegeera nti olemere taliwo naye nga tekyabadde kizibu kya mmere, ekizibu kyabadde kito bw'atawandiise. So tugenda kwewaayo. Ibulayimu omulaba akola ebyo, akkirizibwa mu maaso ga Katonda, abonaabona bw'atyo, naye ng'oddako emabega osanga Ibulayimu ng'awaayo kye bayita love offering. Wano awaddeyo saddaaka ye, saddaaka eyogera neera paka ye agenda giwaayo amaliridde. Kubanga eyamuganda ogiwaayo teyabadde musumba, eyamuganda ogiwaayo teyabadde nabbi. Katonda yennyini yamulunge mu kirooto. Era nkusabira olwaleero buli Katonda ky'ayagala okole akominiketinge naawe. Amina. Era nkusabira n'ekyokubiri oleme kujeema. Kubanga emirundi egisinga Katonda ayogera mpolampola. Agamba mpolampola n'olwana nakyo. Agamba mpola n'osigala ng'okalera naye n'okubawo yavuddewo amaze okwogera. Rediyo nogamba n'akwata netwani rediyo nerediyo neno giteekako neyimba mu saddaaka eyimba. N'owulirako esaala ey'omwenda nogati maama ye Katonda talaba kakimanyi netaala okuwulira esaawa ey'omwenda nga basaba. Nange byambaako olowooza nze profesa ennyo ate nno nze nalina musiru nnyo kubanga ebyambaako bitiisa n'okutiisa sisobola kwerabira ne bwenikaddi wandijukiza Katonda. Katonda yansisinkana mu kibuga nina siringi zange 10 n'akasiiba ennaku 3 nga siri. Nina olukumi lwange lumu ennaku ziri 3 ndi mu drive n'olukumi lwange ndi mu kutambula nga nyanguwa nzirayo emasajja nsiibulukuke nga mpita bwendi kusaba yakwinensikana akakazi. Haleluya! Mwana wa kubwatuka. Eddoboozi nga lirikirya ne liŋŋamba mu olukumi. Ate lwe linamu okantambuza bigere ne ŋŋamba naye ono si Katonda. Katonda kyakategedde nti nasiibi. Ate nina okusiibulukuka. Ye talaba. Ne neeyongerayo. Eddoboozi ne lyogera okukumi mu olukumi. Neŋŋaana nga ntuuka ku ttawo eryakatimba nempula eddoboozi ekameekuuza ogaanyi. Awo we nakoma nempulanga gwe batadde ejjinja eddene mu kikuba. Nenkyuka nenzirayo nga nyiigidde Katonda. Nenkwata olukumi lwange okalo nalinga nenduwa akakazi n'amaanyi agatawula ne ganzibwamu kuba kati mpapira ki. Ngenda amasajja nkoleyo ki nensala puresha. Saddaaka 10 Katonda nona akantu ng'okagala. Katonda alina n'okuleka ebintu ebirala byonna n'akusaba n'ekirezi. Kubanga yategedde gy'ofiirako. Naye gy'ayagala gy'osinga okwagala naye kyayagala. Munnange eyo sitone nigibanyumiza olala ekyambaako kuba kyo Katonda akikolako olwo. Nalya nebyesinjangako. Ate oluvannyuma neebaza Mukama olw'olukumi lwe yatutte. Kubanga nyamba byakugonda owulira n'ogonda omubuliza abawulira bwati naye nga bwe bakutulugunya omubuliza ayogera bw'ofa n'ogamba kitabikaako onakumidokasodaira ku kikuti n'abulira eddoboozi n'endulira nga liri kiriya ne liŋŋamba emmotoka ye egenze eyo nondooza yali yakubiri
ate nali njagala motoka yegenze nengamba eragawa nina kiraga nandagala omukanga giwoli nengamba nengana eddoboozi nedidambulakola otandisa okujema naye bulijjo badde tojema nze nga mbonyebonye n'okujema sebe empaka ziringa empaka ate sazalibwa bwentyo kyuka nemuka naye tewaliwo olina wewatuuka n'okyuka nabuuziza ababali wano mu saavisi ey'okumakya ekibuuzo era namwe kyengenda obabuuza abaganda bamala ebbanga nga babasomesa nga babagamba mu nnyumba temubeeramu kkubo si be mwasoma omuzimu gw'obukodo mwamusangawo babagamba buli ajja waka abeera mugenyi ekitegeeza oteka omuwa the best obukodo batandika ddi nze bwe nali nkula nalaba omusajja omuganda eyayasa akasumbi akalimu enyama ng'agitukweka twajja tudduka emisinde tusanyuse omusajja yali amaze okuteeka emmere ku sowaani agenda n'akwata akasumbi n'akasika ng'ate akatwala n'akakuba ku mpagi y'ekibami akantu ne kaatika era ffe twalonda yalondayo ate ffe tulonda tulye tetusosola n'abanyumiriza ab'essebbeyi bamaleka ennyumba zaabwe nga nsikule nga bw'ojjanga enjala ekuluma oyingira mu nnyumba y'omusebbeyi n'onywa amata waliwo akanyoko kanaagokya n'olya ebyokulya bw'omala n'onoga ebikoola by'omuti ebbali n'osuula mu mulyango bw'akoba waategeera nti omugenyi yakoze ekyo ebyo baabivaako nga abaganda bamaze gendayo abaganda takoma ku mata anonere sente mu mpiro abasebeni baga nti nze nagendayo abasebeni banga batwagalawo luli balekanga ennyumba nzigule kubanga omuntu ayinza okubanga avalugenda ate abenda batamusaka lugendo tenimotoka ayinza okukolera mukuba enjala nemuma kakyambeko wananye ku mata alire kukekagende abaganda bamala genda sebeyi ogenda okudda ng'omuntu alidde nesente zibadde mupira zitutte ate tataddewo na bikoola ne batandika okugalawo kati Ibulayimu gwe baali basomesa ekyo mu ssuula ye18 bayibuli egamba Ibulayimu abatudde wansi w'omuti abasajja basatu ne bajja batambula mu ssuula ye18 olunyiri olusooka Ibulayimu n'abalengera n'agamba muvaawo baaba ebigere nga bijjuddeko enfuufu mukyame wano musooke mbanaase ku bigere ne Saala abakolere ku kalo nange ngenda kutta ennyama y'ente mbafumbireko mulye bwe mumala mugende gye mulaga abasajja ne bamugamba kolanga bw'ogamba Ibulayimu n'aleeta ennyama n'agisala Saala afumba Ibulayimu n'abanaasa ebigere waliwo abatuyombesa mu Kampala nawulirayo abayomba abayaale waliwo ababanaasa ebigere jajjaffe ow'okukkiriza yeyasooka oyo yasoma bayibuli ki yafuuka ati omusumba jajja wabakkiriza yasooka okunaasa ebigere ne banaasa tamanyi gye bava newakubadde gye balaga Mukama waffe Yesu bwe tuweereza n'abaddamu n'abanaasa waliwo abayaayi abatayagala kutwalirako budde kukuwa saavisi gye bateekwa kuwa bo banoonya ngeri gye bakujjako zoze nazo ogende omukisa ne bakukulesa kubanga gwekwesaawo
amaanyi ga Katonda ne bagakulesa yagakweka mu bintu ebitakirizika. N'olyoka otambula mu nsi ng'olinga kireereesi. Ate bamala osikujjako tebaddamu kulabika. Omuntu yakuggyeko gy'ebbaasa ey'emitwalo 10 okomawo leero ng'olina ekizibu ng'ayitaddewo bakanyama abasasuza ze wamuwa. Mbadde njagako amusoma ne baga tojja mulaba. Teeka mu n'ensigo n'ogamba namuwadde ejjo. Wamba Mukama akumbera omukisa. Ne bagamba namuwadde ejjo ne bagamba ensajjo zaabadde ezajjo. Nakati leeta endala. Takyalabika. Tayagala kwonoona buddeko. Talina budde bwa kwonoonerako. Ayagala kama nte gyatawa muddo. Era bw'otuuka bw'oti nabbi aba yeekwese bw'alabikako bw'ati najja ku kituuti ng'aleeta ecupa z'amazzi. Buli cupa ya mitwalo 5. Nga mutamamala okugula amazzi awo waliwo ennaku zinaba NTV bagenze ne kamera awantu. Kamera bazikwese nabbi mukambwe kubanga abantu bakagala omulaba ate nga sente teziwera. Kati bo nga kyebakola bafuna ebbaasa n'ateekamu emitwalo 2 mu kifo ky'ekkumi. Nabbi alina abasooka okebera baziweze. Bwe ziba teziweze bakugoba. Ate sikomawo waliwo anabuuza nti bazikuddisa ate bw'obadde ofuuse muyaala. Ate agala bakusaasire aba NTV bagenze ne kamera ne bakwata ebifaananyi awo. Nabbi alina abakambwe bamalako bazaaweze ze bakugamba olyoka ogenda omulabe. Ekyo bwe kiggwa bw'amala okukola ekyo ng'ateekawo abantu bwe yaseetinze basibye ebintu abalaga nti omugongo gwamenyeka ng'agamba in the name of Jesus. Oli oluba asitukaga mubananga omugongo gwali gwamenyekera mu accident naye ayogera bwatyo yavudde wa tetuliko n'omu gwe tumanyi. Kebera kwesiza abantu abawona olaba obakuliko sengaawo. Abeewo bwe kibalwadde lwakiko gye bawona. Abawona babe balamu. Ekisebiti bakirenga ku mukono nga tekumenyekanga. Gwe nawe n'osoma n'okuba omumenyefu. Bw'otuuka ne bakusindika n'okuba n'obamenyese bakukoseza. Ne balyoka bakutera ebifaananyi ebizannyo ku kamera. Kamera zikyusa. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Kaakati bannayuganda tunaakoma ddi? Ate babi bakoze emirundi naye era temuyiga. Omusajja yali wali wamanga awo otambula waliwo oti n'okkirira awo. Yali awo. Teyali wali yali owamanga. Oba abantu b'Entebbe nali basoma nnyo. Ngamba temubadde nali saagala kujjayo ngamba Luzungu lwerungiza. Nagamba Mukama ontwale nte melodi nga ndaba abantu abaliko bonna batekubanga bogezi ba Luzungu. Naye nga sijja gendayo Oluzungu lwange teruweta. Ate ngende nebbe mbali. Naye ono yandabula. Eyali emmangawo. Yagamba omusumba omu wakyakibonera. Namugamba mumukyabonabona nnyo n'obwavu. Bwe mba mwagala kubuulira abantu. Mugaleeta kino ekyekumi n'ekiweebwayo. Mukyabonaabona nnyo. Omusumba n'amubuuza gw'okulungi. Namugamba jangu yamwana saavisi mwama. Lwakuba gwe baali wakaneeyagula. Yalinya ku kikuti ky'abayaali. Omuyaali n'anyirira. N'agamba Mukama ngambye agenda kuteeka sente ku akawunti zammwe. Buli muntu wandiika akawunti namba yo tugisabire. Ne bawandiika ne baleeta akawunti namba. Ye n'alondamu peesa ez'abadde zirabika nga zirina ku sente. N'agenda ku akawunti yabo emitwalo 3 gaddeekako, emitwalo 10, emitwalo 2. Ku sande ekya ne bakomawo. Kyekyabaddewo nabbi sente twazisanzeeko. Ye yagaddeko. Ate sente
zigenda musizo ajasiro teba kulima nti akola nosi nenda yatadeka abiri asatu emeka nagamuna batena bagambye mukama ateka tamani agenda kola yona ekirala kwekyobakola kwata ziri zebasanzeeko ziretere mukama ng'ozifudde triple eyasandeka asatoleka kyenda eyasandeka abiri oleeta nkaaga eyasandeka ekumi oleeta asatu eyasandeko miliyoni satu ezitete zigendera muzizo eyo wiiki megwa nayiyayo ekipya muzino zeyakose n'abulayo omukazi gwe mutamanyi yafa omukazi n'afuuka mulalu awanda amalusu aliwo eminyira ne bamusiba kumuguwa ne bamuleeta paka ku mpagi ya kyaki ne bamusibawo ne mujjakuba okubiri ne musangawo babagamba nabitaliwo yekwesa agenda okusaba kubanga sande egenda kubeera biiridde wangi namwe ne mugenda munoonya sente mujje muki mubiiridde nabbi alwayoko akyaleeta kalyo kayinira mu kibiina nga yakatuuka nagamba everyone close your eyes omukuluzi mukazi nabbi agambye kumutazikisa amaaso ge nagamba bekinatera okubaawo kati akusi ota abali aziridde n'okanulamuka nokanabbi ayinza okudabyamulodamuzi n'alyoka atumye oli abadde kubikwa nagamba mukama ayagala kunya omulamu aliwa abakabezi nebamugamba omulamu nabbi alwana agenda kuba no the spirit of God is in control mumusumule ne bamusumula ne bamuleeta gwabatuuka wano neyeekya ng'ateeta ng'ogenda okulaba ono abadde omulamanyiwa n'alyokajakwani onamukamba yinza kumu wavuddemu n'alimba bali baana basekani tebatya kulimba kwotya kwetebakyatya kulimba bagamba mukama ngambe mukise yako omukaga koti ono n'ayogera lwamala okwogera mwe mwene ne mukuba enduulu naye awonye temanji yavu eddalu lyamukwata kize naawe nagwalolo nibagamiro gamba lwawo okumalako wekisingaku akikyo namuzako nagamba natunanga oyo okubeera obulamu musasule ezange nagalindako yakusasula ku mande wabere wakuba akalulu gata Yesu nakusasula di njakwongeramu kati ngenda kwongeramu asatu naye awo bw'ova mu bbiri kati n'ofiirwa lwakatambulako ennaku zizino 12 obulayi ennaku bbiri zokka ziwere 14 byonga luyanga lusunabya amalusu gagana atera okunzigwamu olwo senga tesika naye najja biigidde ku sande bamuwadde sente z'akasiimo abooluganda mukama yeebazibwe bwenna mwagala munjagale gwagazi bwenna nga mulina ennuku munjawe bukyali but that is the truth kubengalo ogateko n'akalulunga bya Yesu kati tubirabira mu mawulire ng'abasezi babanja abasezi banga mu musajja tugamba bufuuke atuwe sente zaffe waliwo n'omukazi yafiirwa amaka banamugamba bulijjo oli musezi nze nga siwasangako omusezi mukazi nagamba nafuuse bampe sente
nafuuse musenzi lunaku lumu naye nanvuddemu. Kyekiri mu kyaki ebigendererwa biri ebi omulabe byapanga. Number 1 kuvumisa linnya lya Katonda waffe. Number 2 kulembesa abantu kulokoka. Kubanga omuntu agamba ki balokole ayogera abantu bamuva. So Ibrahim abasajja bajja batambula baabwe agwadde ennyama agwadde emmere balire baba bagenda omunaabanga kyekitutwala nga Ibrahim tetumulire kyakulese. Ibrahim akitegera tuna n'abasajja obukakola mubibabaleka akitegera balokolemu omutune wano bawulire ebintu bibiri ebiri important of giving out love offering to someone. Ekisooka abantu bonna teri yagenda kubikulira mutima gwakukubulira byababiri mutima okujjako ng'ofuse best friend mumaze okufalinga love offering. Nga takubulira nakubula ntenjala emuma okutuusa bwe lwomalirira omuwa amatandabakugamba n'alyoka akubulira ebitala ebyabawo ebitandikira. Number 2 bw'otandika okabala offering noyagala buli muntu with the love of God ogenda kuwona okufa. Teriyo olukweluta boosi ng'abasirikale b'escort tebamanyi naye kikabatakubulira naawe tobagasa tolina mukwano nabo omumangumi kwenda okukola asikali olukweruyita muye naye bw'obeera mukwano gwakugamba nagamba afande enkya toyita wali kabeeri akajja wakanga bakwala emishoni yakuta gokalako okwagala kakubulira ekagamba madamu oli anti kweyita mukwano gwe yali anange nkuobutwa naye nze simanyi nsonga kubanga omulazi okwagala ne Katonda wabulira Ibrahimu ebyamaawo awo ebyamaawo bitegeerawo tugenda kuzikiriza Sodomu ne Gomora ne mukazi wo Saara agenda kubeera lugudu. Eyo yenjiri oyagala njiri efaanana etyo ani atayagala kutegeera byama Mukama wakyusire balutamu ono omujjukire n'omujjukire mama wakwetugula essimu soma ebyo byebyama byemuteeka okuyiga balokole obeere n'abakozi bonna balage okwagala. Yegwe boosi when you love them tekikugyako kubeera boosi waabwe naye kikutaasa mitima gyabwe nebabadde bakupangira n'abakukyawa abanyumya nabo babagamba kubanga bamaze okwesiga olina omutima mulungi oyagamba nagamba madamu bwowulira ng'omuntu agamba bwati nagamba madamu oba ango naye nanyo olina omutima mubi nga nkutya naye bwe nakusembera nagenda okulaba ng'olina omutima mulungi oyo yali alina mishoni yakyuka kukyusa mishoni yafa because of love. Yaja bamugamba ebigambo azijolaga engeri tekatunamu nga kusobyaba kale kakali muno olugogo ne bamwamisha oyo nebagimusomera omala kumwagala nagamba madamu nali manyi oli muntu mubi naye nembaddeko naawe ngoma nebali bamutumire mission bamufukutirira ebigambo yajja n'ebigambo aze kumanyiriza mulimu yakyukirwa. Mwemwena mugende mukole sitade bw'osiŋŋaana omuntu ng'anyiize n'osimayiringa naye ng'asimayiringa mugende mukole sitade mpolampola kati ekinjogeza eno njagadde kuteekateeka omanye endokola bw'osanga ng'omuntu akankana mukama agambye ompe motoka omugamba ng'obudde bukyali genda omugambe ate agambe enyini motoka kubengalo oyandasira igasi sita mukama ngande nebake nawe mukaisoko mugambe agambe
nze nanyini bintu byoyaga ate lwaki abamba lwaki bagamba nze nanyini balama mwena bali wamutune maaso gamuletegeze namwe abakazi abakukulu nga tona bakufundibwa obanga bakulema nonobayo kubanga onaatera okuddayo wandukayo okusonga naye tugenda kuzaayo alo omusajja yenna bajanga nagamba nti mukama yamugambye akuwase tomufumbirwanga kubanga esawa yonna ajjako mawagambe nti mukama yagambye enkugobe abenokandagamba abasemba wano omuli sitina omusajja bagandi mukama yagambye enkuwase nokkiriza oligaana otya nga bamugambye akugobe kangamba abeera ye bambi abadde akyakwagala naye mukama amutadde ku puresha mukama yamugambye akugobe ate oli yagamba nti mukama agambye akuwase nokkiriza kati kuno bamugambye akoleki onaagaana otya era ekyo yemisango tutawuluza omukazi yagamba musumba omwami wange yagambye mukama yamugambye angobe nemugaba tugende mpola bwe yali akuwasa yagamba atya nagamba nti nze bikonfusinga kuba ndi yagamba nti mukama yamugambye ampase nemubuuza nokkiriza nagamba nemugaba kandaekyokubiri kikkirize anamenekwaya galomwe omusajja bwetalaga nti mukama wabadde oyimba goti ng'ozinaawo mukama oyagambye nawulidde eddoboozi nalirikirya ajja kuwulirayo eddala eririkirya erigamba oyo ageze kangende nomukomitwalyabatali bakufuna okkiriza ekisooka ekyokubiri onakimanyi otya mukama ate mukama agambye oteekwa genda era mukama atandise n'okuwera abeena tekemuweredde omukisa mujja mulabako ng'abayitako mukono gwa mukama kugenda munyigiriza ogenze so ekyamagezi olikwajjanagamba mukama yagambye omugamba nze nfumbirwa omusajja njagala sifumbirwa bwe balagidde omusajja ateeka okujja n'ebigambo ebinyuma nagamba ntambudde East Africa yonna nabaddeko ne Congo last week bwenavudde nagenzeeko e Namibia bwenavudde Namibia nagenzeeko e Russia naye bonabona bendabye yegwabasinga alo ayokafamisako ebibiri nagamoyunaale awono naye mukama yagambye wanika emikono gy'omubanga gyombi wama gamba nti ayi Yesu yogera okusingakaawo mugamba olwaleero ntegeredde ddala amazima era bwenakomerawo mbirako saavisi nja kusaba byentegeera ensobi zenkoze zinsonyiwe nebyesinakoze bulungi mukama binsonyiwe otandikira obulamu obulala ekitiibwa kyo kirabike mu linnya lya Yesu kuba engalo n'akalulu bya Yesu yogera maanyi mu ngalo ezo ebyo byamaanyi abwakabaka abafere balekerawo okufera sente tezigenda kujja bunsi bwa akawunti yadde mu nsawo ogenda kumala kukola togenda kwagala kulya mubisibwa nki ate ng'otokwata mu nzinga oba oyagala kulya ennyama
enyama eyere tonywe n'amata kiriza okuyola obusa. Bw'oba oyagala kukwasa mukazi, omukazi bamanjula ekiseera ky'okusitula kyakwako. Era ne bw'oli bamemba wa Triple ne bampita nti wasitudde omuntu nenda kwegatta ku bakubi ba kiboogo. Gamba nti amen.